Anything Media. Chadachi CMY ezinzeko ofisi za Joseph Kabuleta. Dr. Kanokiza Besije amidwa bail. Vipers eguzo omusambi abadazanyira mu ggwanga lya Misiri yakubirako ne mu Sweden. President Yoweri Kaguta Museveni awabudde abasomesa abakulira amasomero ga gavumenti we muba temusobola mugabulire. Babi Kyagulanyi Itungo Kyaddacha wandiise obubaka biki byayagala bibeere ku lunaku lwe olunaku lwe ng'afudde biki byayagala okuba ng'awuliriza Bobi Wine asobodde okubeera ng'amwanukula ebyo n'ebirala byenkuleetera. Amanya muzikwala Haji Abdunur Mnyamishafi Kulwanga eno ye Fik Media ogamo chagowe na joli kansuleti buli kimu kitambula bulungi webale kwagala Fik Media. President Yoweri Kaguta Museveni asobodde okubeera nga wa amagezi basenkulu ne bannankulu b'amasomero ga gavumenti nti bwe muba temusobola okusomesa abaana nga tebalina nnusu n'emu gye bateekamu mubeere nga mubeesonyiwa mubaate mugende mu masomero ag'obwannannyini. Bino nno asobodde okubeera ng'abyogera ng'asinziira ku embeera y'abayizi ababeera mu primary lwaki ate tebasobola kuba nga beeyongerayo mu secondary. President agamba nti lwaki abayizi mu primary babeera miliyoni 10 ate okutuuka mu secondary ne babeera millions 2. Olwo navudde n'agamba nti tewali ssomero lya gavumenti likkirizibwa kuggyako mwana nsimbi yonna. Ekitongole ekikesi ki CMY kikedde kuzingako yafesi z'akulira ekisinde ki National Economic Empowerment Dialogue ekimanyiddwa nga NED. Kino nno kikulemberwa omu ku abo abeesimbawo era n'okuvuganya mu kalulu ka 2020 Joseph Kabuleta ku bigambibwa nti alina obubaka bwe yafulumya obwawulayawula mu mawanga. Bano we batuukidde ku yafesi zino ezisangibwa e Bugoloobi mu Kampala. Kabuleta abadde tannatuukawo era abakozi abasangiddwawo bababuuzizza 45 naye nga buterere kubikwata ku mukama waabwe ng'ekyamazima bitono bye bamanyi. Omulamuzi Asuman Muhumuza owa kkooti ya Buganda Road asindise Dr. Kiza Besije wamu ne Samuel Lubega Mukaako eruzirawo okutuuka ku lunaku olwokutaano olwa Ssabbiiti eno. Bano nno bavunaanibwa omusango gw'okubeera nti basasamaza abantu wamu n'okubajja ku mirimu gye babeera bakola n'okkuba enkuŋŋaana mu kibuga. Kino nno we kijjidde nga Dr. Wayne Smith Kiza Besije Kifeefi wamu ne Lubega Mukaako bakateebwa okuva mu kkomera era ku misango gyegimu. Bano nno bagenda mu kibuga ekikulu Kampala okubeera nga bajjukiza abantu oba kye bayita bazuukusa abantu ku miwendo gy'ebintu ebyekanami. Ababaka b'ekibiina ki National Unity Platform bajeemedde ekiragiro kya Robert Kyagulanyi Ssentamu eky'okuzzaayo ensimbi obukadde 4 buno obwabawe ba Parliament okubeera ng'ate babeebaza okuyisa budget. Bino nno we bijjidde nga bakyeganye ssente zino bakyaganye okuzzaayo ssente zino wadde nga mukama waabwe yabawa ennaku 18 okubeera nga bazizzaayo. Naye we bukeeredde olwaleero ng'ekyamazima tuli mu ssaawa 48 nga tuli mu babo essaawa 48 newe bukedde olwaleero nga akabanga ako kayiseeko. Parliament yeganye ebyokuwa buli mubaka wa Parliament obukadde 4 ng'ekibiina kya NUP bwe kyabadde kitegeezezza olunaku olw'eggulo. Okusinziira ku atwala ebyamawulire mu Parliament Chris Obore agambye nti ensimbi za Parliament eri ababaka ziyisibwa mu bank era ababaka abamu
abamu bakakasa nti ekyamazima ensimbi zino basobodde okubeera nga bazifuna yadde nga bo aba NOP bakyagaanya okuba nga bazizzaayo nga bakama baabwe bwe babalagira, naye ate abamu ku bibiina ebirala tebalina kye bayogedde ku nsimbi zino. Owaayi sente zino bazizzeeyo oba nedda? Bwe bazizzaayo miliyoni 2 ezaddizibwayo mu COVID-19 zaakola ki? Yowaayi bwe bazisigaza ne baziteeka mu constituency zaabwe teziyamba bannansi, nkozi nga banaazirya buli, naye ate bwe bazizzaayo tetumanyi. Omukama y'anaalamula. Maama w'ekibiina ki NOP oba mukyala Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Barbie Kyagulanyi Itongo kyadde akyasobodde okubeera nga wandiika obubaka buno kyandibanga ekiraamo kyayagala okubeera nga alabako ng'afudde, oba tukuyite kuwulira bw'anaaba afudde, anti batugamba abafu bawulira. Bw'ati bwawandiise: bwe ndiba sikyawuuna ng'omubiri gwange guli mu ssanduuke, buli omu ng'anyumya ku bulamu bwe nawangalirangamu, bw'aba emikwano nga bateekateeka maziika gange, bangi bajja kuba bawandiika bye banaayogera, bakkiriziganyizza ku nnyambala y'olunaku, ebirango nga biyita ku marediyo ag'enjawulo ne TV wamu ne wano ku Fiki Media. Ffe baani abataluyisa? Ayi Mukama Katonda, njagala wabeeyo omukyala omu aliwulira amawulire g'okugenda kwange agambe, omukyala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno yankwatako era namufuula ow'enjawulo mu nsi mu ngeri ezimba. Oyo y'ensonga eyanfuula kyendi leero. Nsaba Mukama Katonda kino kituukirire. Ye Babula Itongo Kyagulanyi naye nga yakamala okuwandiika obubaka buno, Robert Kyagulanyi Ssentamu amwanukudde. Agambye nti oyo tajja kubeera mukyala, ajja kuba musajja, era omusajja oyo ajja kubeera nze. Ekyamazima neebaza buli kimu ky'osobodde okuba ng'okolera mu bulamu bwange, onkutteko n'onfuula ow'enjawulo. Sikiwa nti waliwo gwe waakoledde ekirungi ekisinga ky'okoledde nze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'amugamba, naye wadde bino mbikugamba, ekyamazima kimanye nti ogenda kubeerawo atolaba amafa gange, kuba nze Bobi Wine nzajja okusooka okugenda nga wooli. Ebyo nno bigambo bya mukwano. Abdul Mala kyadde akyasobodde okubeera nga akomawo mu ggwanga lino Uganda ate okubeera nga omupiira gukyangira mu club ya Vipers the Venoms. Kino nno kididde oluvannyuma lwa club ya Pyramids okubeera nga yasobodde okubeera nga atemuta n'abeera nga amaze akabanga nga tasamba mupiira. Ono nno Lumala yava mu ggwanga lya Sweden n'aleetebwa omutendesi Sebastian Dizaburi eyali amutendese mu ggwanga wano mu Uganda mu African Cup of Nations. Uganda yasobola okuba nga etuuka mu round of 16. Lumala yasobola okubeera nga yeegatta ku Sebastian Dizaburi, naye okuva Dizaburi we yagenda omutendesi omujja yalaba nga ono nno tagenda kusobola kubeera mu pulaani ze, era bw'atyo n'asobola okuba nga amusindiikiriza, bw'atyo ne kontrakiti neetuuka n'okuggwako n'etazzibwa bujja. Lumala wenjogerera akomewo mu ggwanga lya Uganda era neegatta club ya Vipers, naye abudde n'abeera ng'agamba abantu nti kino kyakoze si kibi gyali era tekigenda kuba nga ate kityoboola omupiira gwe oba okumuzza emabega, wabula asazeewo ensalawo y'ekintu ekikulu ate asobola okuba nga asamba omupiira. Asabye bannayuganda okuwagira Uganda Cranes wamu n'emipiira gyonna egy'eggwanga. Avudde n'agamba nti liigi y'eggwanga lino Uganda y'amaanyi nnyo, nkitegedde lwaliiro.
naye kiki ekituuse ku bazannyi baffe lwaki bwe bagenda e Bulaaya bakomawo nga tebalina kyamaanyi kye bakozeeyo. Moses Waiswa yeegase club ya Kampala Capital City Authority era n'asuubiza birungi byerere. Ono nno yali mu Supersport we yava mu club ya Banafa Vipers naye bamusendezza oluti. Kiki nnyo ekigenda maaso mu ggwanga lino Uganda? Ebyo nno n'ebirala ngenda kuba nga ate mbikuleetera naye nga sinnagenda kankule kino. Kweyanziza nnyo, webale kubeera nga kwoli ku Fik Media, webale kutwagala, webale okubeera nga onjagala. Kankulekeremu omuyimbi ono Alimpa Ronald anti munnange annyimbira ebinyo.